uno musajja wa Kabaka Minisita Mulamba avuddeyo n'alya mutama. Tukyalinayo bulijjo ba minisita mu Bwakabaka bwa Buganda abafa ku bannayuganda, abafa ku baana ba Kabaka, abafa ku Baganda era nga boogera ensonga ezirimu ensa. Ono nno avudde ku bigambo bya Charles Peter Mayiga bulijjo yadde atambuza byokwawulayawula mu Buganda ng'atadde olukongolo ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukuba okumubuliza mu ttaka n'okumwonona mu Baganda. Ate nno ono asituse n'akuba emmeeza n'aga atagenda kukkiriza byalaba mu Bwakabaka bwa Buganda ye nga yali minisita wa Buganda wa Kabaka ng'atunudde butunuzi ng'ebikyamu bigenda mu maaso nti tayinza kubikkiriza, tayinza kubiraba, n'asirikira eyo gyali asaze wasitula eddoboozi lye ekiba kibi. Njagala mubawe ow'ekitiibwa ennyo kati ono gwe tutendereza. Yafuddeyo ku baana ba Buganda, yafudde ku Uganda era yalina ekitiibwa ekisukkulumye emmenga awo buli omu kati gwatendereza era gwatambuza ng'agamba omusajja ono ng'alina amagezi mangi. Nsaba tumufune ow'ekitiinisa ebigambo abitugambibwa ati. Ku nsonga y'obumu ensangi zino kantandikire wano wetegera obulungi buli famire za Buganda 10 famire 95 zirimu olutalo oluyitirivu ku Busika, mu Lubaale, mu Balongo, mu Bugagga, mu Ttaka n'ebintu ebitabagasa kubanga mutima oseewo eky'omukaaga Pawulo akugamba nti mpeereddwa amaanyi okukola buli kimu n'ensi byonna nti binganyula. I've been permitted to do all things, but not all things benefit me. Ekiseera kituuse tumanye ebyo ebitugasa n'ebyo tetugasa. Tetujja kulowooza kugatta ggwanga lino nadditaasa nga mulwanidde mu mpya zammwe. Emitwalo ze mulina mu mpya zammwe ze zimazeewo ettaka lyammwe. Mutuuka ekiseera mulwana kifiiriza. Nze bampeeko ebyange ngende buli bwabaddeko n'atunda. Bwe tuzimba eggwanga mu nzimba efaanagana bw'etyo temujja kusobola kwaŋŋanga balabe kubanga obanga bw'onoggala oluggi luno olwa wankaaki n'osiba ekkufulu emirundi 3 ate n'olekanga emmanju waggule. Triple locking the front door but leaving the back door open. Abalabe basebo ne banyago bajja kubaŋŋanga. Tetujja kusobola nga tetwegasse ne mulwanira mu district councils ndabe wana bakulembeze bayitirivu. 3/4 za district za Buganda zonna zijjudde entalo. Famire mulwana ku sub county level ku Gombola mulwana ku district councils mulwana ku parliament abanjogedde olulimi olumu wadde muva mu bibiina byanjawulo kubanga enkulaakulana eyannamaddala etaliimu bukuusa temanyi kibiina kyo. Ebibiina byammwe njagala mbitunulirenga mmotoka. Iraq bwe yali efuna ebizibu ekizibu kyasooka okufuna ekinene ennyo America bwewamba waliwo ekitabo bakiyita Democracy Kills musonyi we katono nnyo nandaggeko na mirimu nga tebalina kyakukola ne bagenda ne babuweereza ne mu ruling party mujja kusangayo abalungi naye nga beewogomye bwewogomye naye nga bamanyi ti waliwo ki ne mu opposition nayo yonna gye bali. Ekiseera kituuse nga muganda wange embiddeyo no bwe yabagambye mwenna mukomewo tutunulire Uganda nga ffene tusinga obunene. Mutunire ebibiina byammwe nze nvuga saafu waliwo abavuga Benz waliwo abavuga Ngariya waliwo abavuga Kosa naye mwenna mutuuka nga ye Uganda nga gye tulina okuteeseza n'okusimba. Si weewaawo n'olwekyo tuzimbe eggwanga lino nga tumanyi tulina abaana be tugenda oddikwasa. Ndowooza kino kye kiba kisembayo. Olwaleero tosobola kufuutuka mu ngeri y'obulyake okuva ku nnyanja, ebyennyanja, emmwanyi, ettaka, ebyenjigiriza, civil service na buli kintu kyonna abantu abatono, a small elite. Mulowooza nti bigenda kuba byammwe ng'abantu bano bakyafaanana bwe bati nga bwe bafaanana nga bali mu mbeera efaanagana bweti. Bano bayivu. Omulala yagamba nti a cynic knows the price of everything but knows a value of nothing. Tuyinza okuba n'abantu abatamanyi value ya ggwanga lino naye nga buli kintu kyakusika kukwakkula twala kwata genda duka. Tunaaba tusaasidde abaana abato
Nolwekyo olumbe luno nga bwe lutugasse njagala okunzika ebigambo byange nga muli mu bibiina ebyenjawulo nga tuli mu nsikiriza ez'enjawulo nga tuva mu mawanga ag'enjawulo nga tuli mu myaka egy'enjawulo obudde bwe buno ku nsonga y'obumu. Ensangi zino kantandikire wano wentegera obulungi buli famire za Buganda 10 famire 95 zirimu olutalo oluyitirivu ku Busika, mu Lubaale, mu Balongo, mu Bugagga, mu Ttaka n'ebintu ebitabagasa kubanga mu Timoseewo eky'omukaaga Pawulo akugamba nti mpeereddwa amaanyi okukola buli kimu n'ensi byonna nti binganyula. I've been permitted to do all things, but not all things benefit me. Ekiseera kituuse tumanye ebyo ebitugasa n'ebyetetugasa. Tetujja kulowooza kugatta ggwanga lino nadditaasa nga mulwanidde mu mpya zammwe. Emitwalo ze mulina mu mpya zammwe ze zimazeewo ettaka lyammwe. Mutuuka ekiseera mulwana kifiiriza. Nze bampeeko ebyange ngende buli gwebaddeko n'atunda. Bwe tuzimba eggwanga mu nzimba efaanagana bw'etyo temujja kusobola kwaŋŋanga balabe kubanga obanga bw'onoggala oluggi luno olwa wankaaki n'osiba ekkufulu emirundi 3 ate n'olekanga emmanju waggule. Triple locking the front door but leaving the back door open. Abalabe basabo ne bajja kubaŋŋanga. Tetujja kusobola nga tetwegasse ne mulwanira mu district councils ndabe wana abakulembeze bayitirivu. 3/4 za district za Buganda zonna zijjudde entalo. Famire mulwana ku sub county level kugombola mulwana ku district councils mulwana ku parliament abanjogedde olulimi olumu wadde muva mu bibiina byanjawulo kubanga enkulaakulana eyannamaddala etaliimu buguusa temanyi kibiina kyo. Ebibiina byammwe njagala mbitunulirenga mmotoka. Iraq bwe yali efuna ebizibu ekizibu kyasooka okufuna ekinene ennyo America bwewamba waliwo ekitabo bakiyita Democracy Kills musonyi we katono nnyo nandaggeko na mirimu nga tebalina kyakukola ne bagenda ne baboyereza ne mu ruling party mujja kusangayo abalungi naye nga beewogomye bwewogomye naye nga bamanyi nti waliwo ki ne mu opposition nayo yonna gye bali. Ekiseera kituuse nga muganda wange embiddeyo no bwe yabagambye mwenna mukomewo tutunulire Uganda nga ffene tusinga obunene. Mutunule ebibiina byammwe nze nvuga saafu waliwo abavuga base waliwo abavuga ngariya waliwo abavuga kosa naye mwenna mutuuka nga ye Uganda nga gye tulina okuteeseza n'okuzimba si weewaawo. Nolwekyo tuzimbe eggwanga lino nga tumanyi tulina abaana betugenda oddikwasa. Ndowooza kino kyekiba kisembayo. Olwaleero tosobola kufuutuka mu ngeri y'obulyake okuva ku nyanja ebyennyanja emmwanyi ettaka ebyenjigiriza civil service na buli kintu kyonna abantu abatono a small elite mulowooza nti bigenda kuba byammwe ng'abantu bano bakyafaanana bwe bati nga bwe bafaanana nga bali mu mbeera efaanagana bweti. Bano bayivu omulala yagamba nti a cynic knows the price of everything but knows a value of nothing. Tuyinza okuba n'abantu abatamanyi value ya ggwanga lino naye nga buli kintu kyakusika kukwakkula twala kwata genda duka tunaaba tusaasidde abaana abato. Nolwekyo olumbe luno nga bwe lutugasse njagala okunzika ebigambo byange nga muli mu bibiina ebyenjawulo nga tuli mu nsikiriza ez'enjawulo nga tuva mu mawanga ag'enjawulo nga tuli mu myaka egy'enjawulo obudde bwe buno twekube mu kifo bakubiza ku nsonga yoyo Minisita Ssekabembe ensonga zinnyonnyodde bulungi. Yaliko minisita w'abaana n'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda n'ebyemizannyo era omulimu yagukola bulungi nnyo. Ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda byali waggulu nnyo ku mulembe gwe naye olw'okuba nti okwogera amazima n'okuvangayo okulabisa Katikkiro Charles Peter Mayiga bamugoba mu kimpukumpuku
naye yasigala agamba nti tava ku mulamwa, tava ku nsonga. Waliwo bye tulina okukola ng'Abaganda, nga Bannayuganda, ebirina otukuumira waggulu, ebirina okutaasa ensi yaffe. Naye ng'ate abakulembeze abamu beekobaanya okulaba nga bongera okutwawulayawulamu, otukutulakutulamu. So nga kye tulina okukola kyakugatta, kubeera bumu, okulaba nga tugoba Nakyemalira General Kaguta Museveni mu ggwanga lyaffe, sobola okuba n'eggwanga eddungi n'eggwanga eryeyagaza. Ebintu bingi ebitambula ebiri mu ggwanga lyaffe, naye ng'abantu ababifuweringa be baffe bennyini, kubanga balina ennugu, balina effutwa, balina agatima agabi agatayagaliza, beeyagaliza bokka. Bafa kibanuguna okulaba nga Kyagulanyi ali waggulu, yakulembedde, bawulira bafa, bakutuka, baggwaawo. Naye ng'ate bamala biseera, bamala budde waabwe, bino ebintu omutonzi yasalawo. Katonda bw'agamba nti ono yagenda okuba nnambeemu, yagenda okuba n'atawunyikamu, ensigo egenda okwagala, gwegenda okusuusuuta, gwe ne bw'onookola otya, ne bw'onoogenda ku ndagu, ne bw'onomwogerera kino, ne bw'onomwogerera kiri, ogenda kuba omala biseera, ogenda kuba omala byambulago ng'abo abeesomye okulaba mbu basuula Kyagulanyi, bagenda kumaliriza abeesudde. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama abankuumire, tujja kuba tuddamu banywanyi mweraba.